tufunye amawulire nti Sali yakoze eki afudde. Agamba yaleka Sali mu nnyumba nga gyali bulungi naye nga mugamba omutwe okukola ki gumuluma. Then namugamba kubanga yakera mbu ku makya n'agula eddagala. Then namugamba onaaba owulira bubi ngoba owulira bisusse gwe nkubira essimu. Yes. Kati yali ava ku mulimu ng'alina essimu ye bw'ati agenda adde waka. Then like omupiira gwali gukyagenda mu maaso n'atuula kabalaza k'ennyumba. Nawulira nga music ali waggulu nnyo mu nnyumba. Then nasigala ku simu ng'alaba mupiira. Then olwamala kati olwamala omupiira n'aggulawo bw'ati ennyumba n'ayingira. Aba ayingira bw'ati ng'alaba omwana already nga yeehanginze up nga yeetuze. Yes. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Ebiseera ebisinga tubeerawo mu bulamu ne tufuna ebirowoozo eby'enjawulo. Mu birowoozo mwe muva ebikolwa ebiyinza okugenda maaso n'okuba nti nno bigasa eggwanga wabula ng'oggyeko okugasa bisobola n'okugenda maaso n'okuba nga bitattana eggwanga. Bwe tuva ku ggwanga naawe kennyini agenze maaso n'okuba ng'olowooza ebyo by'olowooza bisobola okubaako ebikuzimba ne bikufuula omuntu ow'enjawulo era eyeegombesa. Wabula era mukadde ke kamu ebirowoozo ebyo by'oteeka mu mutwe bisobola okugenda maaso n'okuba nga bikuttattana era ne bimaliriza nga bikututte n'emagombe obanga bikututte emigongo gye gigenda maaso n'okuba nga giseeyeeyeza ng'obwato mu buufu obufaananako bwe bityo. Nabwe kityo kitegeeza nti by'olowooza bikola kyamaanyi nnyo nnyini ddala eri obulamu bwo ate era mukadde ke kamu n'abo ababa bagenze maaso n'okuba nti bakwetooloola. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli olunaku olwaleero bwe buufu bwe tujja okuba nti tutambuliramu. Nina omukisa ndi ne Sharon ly'erinnya nze lyemuyita wabula yajja tunnyonnyola amannya ge yeeyita oba ge bamuyita mu buufu obwo ebigambo tujja kubanga tubigamba. Buuza ku mulabi. Abalabi baffe abalungi abali eyo balamusizza nnyo mwebale byonna bye mutuusaako engalo ne bye mukola. Bampita Sharon Nambakire era lye bampita era lye neeyita era nga nze founder wa Mental Health and Mental Illness Awareness Foundation. Mu bufunze osobola otuyita Bamamia Foundation. Yes please. Alright. Ekintu ekyo kyayogeddeko batera kutunuulira ebintu ebikwatagana ne mental health aba obulamu obw'endowooza y'obwongo wano ebintu ebikwatagana n'engeri omuntu gy'olowoozaamu nabwo bulamu nga bw'olaba nti bw'ofaayo ennyo ku kyolya akyoteeka mu lubuto olina okufaayo ennyo ku kyoteeka mu mutwe gwo oba ky'olowooza so bibagenda maaso n'okuba nti badiringako. Olunaku olwaleero nina sitoriyo gye nagenda maaso n'okuba nti mpulirizaako nze nagiwulirizaako akatonotono gye nandyagadde osharingire omulabi. Osanga we tujja okutandulirira ebigere tugende maaso sitori y'okuba nti no wafiirwako muganda wo nga ye kennyini ye yejja mu bulamu obw'ensi eno. Kye nandyagadde tuwulirizeeko then we tuvaawo tujja kutandula ebigere tutambulire mu layini bwetu. Okay. So lwali lunaku lumu nali ndi waka ne mami wange nenfuna essimu twalina cousin brother waffe gwe twali tubeerako naye ebiseera ebyemabega bamujja mu kyalo najja n'abeerako naffe ekiseera ekyali ekiwanvu because yatandika okukola nga bamujja mu kyalo naye ng'abeerawo waka ne tubeerako naye he was a good boy nga tusaa kisuubira nti asobola okukola ekintu bwe kityo. Then we yamala n'agamba nawulira ndowooza ng'akuze n'agamba mami wange yali amuyita Senga. Then n'amugamba nfunye omulimu omulala batandika okukola ebya crafting naye kaŋŋende nina mikwano gyange ngenda otandika opangisa nagyo tubeere eri kubanga omulimu guli walako ne wano wabadde asula. N'amugamba tewali buzibu kati natandika okubeera n'egyo mikwano gye n'abeera nabo ebbanga eddene nga waakola nga waddayoko ne mu kyalo walaba ku jjajja walaba ku famire ye n'akomawo mu kibuga ng'ajja n'atulabako naffe. Then lunaku lumu nali waka nga mami yali avuddewo ng'alese essimu ye ewaka. Then ne bakuba kubanga ennamba era ezikuba kubako amannya ne ŋŋamba taata wa Sali akubye oba bagamba ki. Then ne mukwata n'agamba tufunye amawulire nti Sali yakoze eki afudde.
ne mugamba yinga ffe tetunnabimanya ate ffe abali mu kibuga ate bo bali mu kyalo nagamba waliwo enamba etukubidde naye mmwe gikubeko olabe oba kituufu then nali nkyali awo ne mami wange n'akomawo ne mugamba kino ne kino kyekiri kye bangambye ba kyekiriwo then we twamala ne tukubako enamba ne batugamba kituufu Sally akoze eki afudde naye nga then we twamala awo ne tugenda gye baali basula twali tetunnatuukayo nga tuli mu kkubo ne tusanga ono mukwano gwe yali abeera naye kati olunaku lwaliyo omupiira gwa Arsenal ne Man U kubanga nze nali waka nali ndaba omupiira then esimu nejja then mukwano gwe agamba yali ava eno ku mulimu ng'ali kudda waka agamba yaleka Sally mu nnyumba nga gyali bulungi naye nga mugamba omutwe okukola kigumuluma then namugamba kubanga yakera mbu ku makya n'agula eddagala then namugamba onaaba owulira bubi ngoba owulira bisusse gwe nkubira essimu yes kati yali ava ku mulimu ng'alina essimu ye bwati agenda adde waka then like omupiira gwali kukyagenda mu maaso n'atuula kabalaza k'ennyumba n'awulira nga music ali waggulu nnyo mu nnyumba then n'asigala ku simu ng'alaba mupiira then olwamala kati olwamala omupiira n'aggulawo bwati ennyumba n'ayingira aba ayingira bwati ng'alaba omwana already nga yeehanginze up nga yeetuze yes nga yeetuze then naye yatya nnyo n'ayitawo baneighbor then police nejja because for already twagenda ogendayo nga already bamugjeyo bamututte emulago yes kati bwe yejja mu bulamu bw'ensi yalina emyaka emeka yalina 20 era kyali muvubuka nga muto yes yalekawo enenoti eraga lwaki yejja mu bulamu bw'ensi olumu abantu abeetuga tebaleka note that's why olumu like baleka ebibuuzo bingi erifa abantu tusigala twebuuza oba kyekyabaddewo ne tubeera nga oweebuuza naye nga tusobola getinga nezo answer teyaleka wadde any note even nesimu bagisearchinga naye nga temulimu kirinza kulaga lwaki yejje mu bulamu bw'ensi temuli wadde temuli osigala weebuuza lwaki omwana omuto yakikola naye nga nawe wenyini tosobola kwewa answer yes tayinaako muntu yenna kuba ayina connection ku ye gwe yakubirako ko n'awaako information yonna gye mwafuna afterwards ng'amanyize okwetta tewali wadde kubanga esimu poliisi yagitwala n'egikebera oba balabe oba waliwo ensonga lwaki naye tewali kyebaatugamba tewali n'abamwetoolodde tekuliko yabagamba nti gundi bwe yali akola bwati oba yampeerezaako baka bwe butyo baki tewali ebiseera ebisinga abaana abeetuga oba abavubuka oba abantu abakulu bakikola ne batatulaga nti lwaki bakikoze ate n'abantu beetu fe abantu ababeera nabo olumu ne tutamanya signs lwaki kubanga omuntu olumu wakyuka mu behavior ze osobola okiraba naye because I think in our country we don't have that is it educating some people twetagayo some amasomo agasomesa abantu ku bulamu okwerabirira obulamu obw'endowooza engeri gye balowoozaamu yes because osobola obeera n'omwana wo nga gwe naye nga notamanya nti nakyusiza mu behavior ze naye gwe munnaye kasita alya anywa n'okireka bw'otyo yeebase naye nkeera wakeera n'akola ekintu bwekito nejja mu bulamu bw'ensi osigalawo nga tobitegira nga weebuuza n'okwebuuza omwana abadde healthy abadde alya abadde anywa n'obeera nga tobitegeera yes olunaku olwaleero nga tusinziira awo engeri gwe omuntu ali mu advocacy eya mental health oba kulaba nti mufaayo nnyo okulaba nti mulwanirira abantu naddala obulamu bwabwe obw'engeri gye balowooza buddengula omanye ekigambo mental health njagala okukizza mu Luganda omuntu aleme kukiwulira bulizi mental health mukwano gwange kati kankinnyonnyole kye tugenda okukozesa mental health but katukyanguye bwe twogera ku mental health nkiddamu baba boogera ku bulamu obw'omutwe guno engeri ebirowoozo by'omuntu nabyo bubanga bulamu bwanjawulo buli awo kubanga buli kyolowooza kyekigenda maaso n'okukkirira eri omubiri essaawa zino ntudde wabula obwongo bwange bwe mbugamba nti situka automatically eyo message yeeweereza eri omubiri n'esituka oba okitegeera
wentuuka tugeze eri abantu gye bafulumira mu kaabuyonja ate sobola twalayo kyakulya n'endya kozi obwongo automatically buŋŋamba ekyo tebakikolera awo kati eyo gye bayita mental well-being obwongo bwo bubaddewo butya nga buli mu nteeko kyetuliko kye bayita mental health kyekigambo kye tugenda okuba nga tukola kitukozesa so nga gwe omuntu ali mu byokufaayo ku mental health okuva muganda wo lwe yafa yeetuga yejja mu bulamu obw'ensi eno njagala olunaku olwaleero obwanga tubwolekeze nnyo tubuteeke nnyo awo waliyo omuntu ayinza okuba nga atulaba ng'asanze vidiyo eno wabula lately ng'alina ebintu by'abadde alaba byayinza okuba nga abadde tafaako ebintu ebyo ojja byogerako obanga mu wiiki eno gwatulaba oba mwezi guno oba omwaka guno nga wali otuuseeko kaakadde n'ofunamu endowooza egamba ye lwaki sifa oba lwaki sejjaawo ye lwaki ensi eno engasaaki oba obulamu buno bungasaaki lwaki siva mu bulamu bw'ensi eno be bantu benjagala twogere nabo olunaku olwaleero okusookera ddala omuntu nga tanaba kutuuka kulowooza kwetta bintu ki nga tanaba kufuna kirowoozo bintu ki ebiyinza okubeera mu bulamu bwe nga biyinza okuleetera omuntu okutuuka okufuna ekirowoozo ekyokwagala okwetta awo tuba tutandikira ffenna tukulira mu communities zanjawulo abantu bakeera ku makya ne bagenda ku mirimu ne bakola kyetumanyi because era kyetwasangawo olina okeera ku makya yambala bulungi wunya bulungi genda ku mulimu gwo ove ku mulimu oba tolina baana dde ewaka oba ogenda okyakalemu dde ewaka abalina abaana bagenda ku mirimu ne bajja n'obuveera ne bakomawo ewaka abaana ne babasanyukira omukyala ne something like eyo embeera gye tubeeramu ne communities ogenda osanga nti olina neighbor otakwagala naye olumu nga gwe tofaayo okola bibyo so embeera y'obulamu gye tutambuliramu byonna kitandikira ku family communities mwe tubeera emirimu gye tukola eyo yonna endowooza yo nti olina okeera n'ogenda ku mulimu n'okola n'okoma webitoya kati awo omuntu olumu aba tugambe nti no tanafuna birowoozo ebyo ba alivinga mu bulamu bwe bawulira nti bwa bulijjo bwayagala okutambuliramu era ali happy nabwo naye one time embeera esobola okyuka tikumulimu tugambe ne bakugoba ku mulimu naye ng'obadde gw'omanyi nti olina okeera okukola because you have a family naye oba tolina family olina obeeramu ne sente mu nsawo kati embeera olunaku lumu omulimu ne gukufaako olowooza omuntu oyo agenda bba alowooza ki ebirowoozo ebyo bitandika okukyuka abadde amanyi nti nalina okeera ku makya n'agenda ku mulimu n'akola ayinza okeera ku makya n'agamba kati nkoze ntya natrayingako emirimu emirala ne bamumma oba ne bigaana nga sente olumu zabadde afuna kakadde omwezi kati omulimu ate omulala gwagenda ofunamu $3,000 olowooza omuntu endowooza ye tegenda sigala kyekimu olumu otuuka nga omulimu guli gubadde gukuwa feva nnyingi guno ne gubeera nga tegukuwa feva n'owulira nga ate obikooye ng'ogamba naye obulamu nga kati atandikola nti obulamu bumunyigiriza kyafuna kitono famire takyagiwa olumu kinene luli kyabadde agiwa omukyala akyuka embeera omusajja twogere ku musajja because kati twogere kale family nti kati omusajja atandika obeera nga alowooza nnyo omukyala n'akyuka because byabadde afuna lumu luli kati takyabifuna sometimes abaana bebabadde basomera ku masomero ag'ebbeeyi because sente zino zaafuna agenda gamba next time right tetukyusaamu ne bagenda kusomera ensobola okukola ki okwafoodinga omwana naye akyuka because abadde amanyidde that buli obulamu obuli healthy ti baasi emunona ku makya kati boda yegenda otandika omunona bikyuka bonna family obwongo bukyuka tebagenda sigala kyekimu kati omusajja olumu kati you know there is pressure olumu abakazi gye bateeka ku basajja nabeerawo bassebo bambi ng'awulira omulimu gumuwa pressure abaana bamuwa pressure omukazi amuteekako pressure nagamba naye kiki ennyo olumu nagamba naye lwaki sijja mu bulamu bw'ensi eno ogenda okulaba ku makya omusajja yajire mu bulamu bw'ensi nemuziika naye nemusigalawo nga ate nekisinga okusesa olumu basigalawo nga beebuuza ye ki ekimuviiriddeko okufa notamanya nti pressure gy'obadde omuteekako ng'oli kitundu ku ebyo ebimuleetedde okwetta yes naye eyo pressure gy'obadde omuteekako nawulira nga afeedinze up
nawulira ng'abikooye ne society yennyini etandika omujajinga babadde balya bulungi babadde bakola kino naye kati tebakyabikola ebigambo osigala obiwulira mindset ekyuka notandika owulira ng'obikooye newejja mu bulamu bwensi recently nabadde ku WhatsApp waliwo omuwala eyaza mu inbox yange n'agamba lwaki temuggyako ekasese nti baana bato bakomitinga suicide ekasese yes mbu obwavu bungi abamu bazadde babagambako nolaba omwana nga yesse mbu olumu babeera nakusomera omwana ne bamusanga mudomu nga yesse naye because munaye omusomesa yamugambyeko kati bino byonna bitandikira mu families zaffe gye tuva it's the main source lwaki mindset esobola okukyuka because wokuza omwana wo bulungi n'omugamba munaye sometimes embeera zikyuka tuyinza okubeera leero nga tulinawo akasente naye nkya tetigagenda beerawo nga leero n'osomesa omwana because abaana bato kyobasomesa kibakuliramu nga kiba buildingiramu womubuildinga like that nti anytime embeera esobola okukyuka tinewekyuka tabeera surprised kiba okay but when I had that in kasese nti kiriwo ekityo neŋŋamba no it all starts in a family omwana omuto okwetuga neba nga community yemuleetedde okwetuga mu abazadde kikye mwakolawo mu mindset y'omwana omugamba nti munaye embeera newebeera weeti control like this ekintu kyonna ekibeera n'omusomesa like that because it's a mind temufa ku lwaki nti bambale bulungi balye bulungi ebyo byonna basobola obifuna but waliwo ekintu mu bwongo kye balina okufuna okusingako okulya abantu abasinga tuva ku physical health gye tusinga okufaako endabirira yaffe ey'ebweru ne twambala bulungi okimanyi abantu abakyasinza okutwala obulamu bwabwe baba healthy baba balabika bulungi nnyo okimanyi kizibu nnyo osanga tugamba omulwadde kankite chronic diseases kisagala kwogera bulwadde bino nti ekizibu ye oyinza osanga nga abantu abo tebejja mu bulamu bwensi naye ffe abantu abali healthy n'olaba omuntu nti alina amaka amalungi abadde mulamu bulungi tufa nnyo ku physical health ne twerabira our mental well-being yes please all right akale nga tutambulira awo family zaffe ogambye gye kitandikira family eina kuzanya kitundu ki mu kutandikira ddala olaba nti abaana baffe tebatuuka ssali ejja mu bulamu bwa nsi eno bakyala baffe tebatuuka ku ssali ejja mu bulamu bwa nsi eno bataata baffe tebatuuka ku ssali ejja mu bulamu bw'ensi eno family yo nga yo kiki kye tulina okukola okulaba nti tulwanisa abantu okwejja mu bulamu obw'ensi eno naddala mu layini eyo nti gw'ogamba nti muganda wo yeyejja mu bulamu bw'ensi eno but family yo nga yeyina ku playinga part ki family nga institution oba nga entity oba tugambe bwe tutyo kati ekisookera ddala oyinza obeera wakulira mu family tugambe nga maama wo olaba taata wo akuba maama wo that trauma okula nayo gwe mubwongo because olaba kiba kikutawanya because gwe walaba nga taata wo akolaki akuba maama wo n'okula n'otandika family gw'olumu oba toyagala kituuke ku ki oba toyagala kituuke ku mukyala wo oba abaana bo something like that then gwe okula that prevention ogezaako kipreventinga yes naye ate abantu abamu kikula nabo ne bakipracticinga even because alaba mami we oba daddy we asobola okukikola then that mentally nakula nakyo nakipracticinga even naye ate abantu abamu basobola okukirwanisa kati nga gwe osobola okula n'okirwanisa which is very good abantu abamu tebasobola so wengambira nti family ekola kintu kinene okuplayinga role mu bwongo bwaffe nga tukula ekintu ekyo kyokulizaamu omwana oba omwana kyakula alaba recently twali even mpija eyo nga tukola outreach mu ssomero waliwo omulenzi yali awo ng'asirise ne mubuuza lwaki toli okay yaŋŋamba mami wange abadde akuba daddy wange abadde akuba mami wange ku makya kati omwana oyo muto yalinga 8 years ng'ali ku ssomero yes olowooza omwana oyo watuula mu kiraasi osuubira agenda kusoma tagenda kusoma kyonna kyagenda obeera gwe oyinza omulaba nga alookinga ku blackboard naye tagenda beera mu class wabula ekintu kimu kyalowoozaako mami daddy we yabadde akola ki
akuba era taata we protectinze atya mami wo obutaddamu olumu asobola ekirowoozako naye tewali kyasobola kukola so abeera awo olumu osanga naabo abaana abo abalaba those scenarios ewaka ogenda osanga omwana ku ssomero ng'arwana because alaba taata wakikola naye olumu mental obwongo butuuka nga tebuli settled nga tebuli nomo nayagala okukikola because oli amunyinziza n'atandika okuba banne olumu kiba just its issue ng'eva waka so families zaffe zirina playing a role tugeze nti ozadde abaana bo tobawa ogenda bawa kituufu okulya ogenda bawa bambale bulungi community ebalaba they are good but are you recognizing the changes in their behaviors ogenda bawa essimu balabe kantuni balabe tv anything but one day omwana ayinza olaba ekintu oba olumu omukozi tugambe because these days abaana abalekera nnyo abakozi omukozi n'amugambako mami we tomugambako agenda nyiiga agambe oŋŋamba ŋŋaani akikola ogwokubiri n'ogwokusatu omwana by mistake yejje mu bulamu bwensi eno because omukozi amugambako but you as a parent tolina budde bwa mwana kutuula naye namwo kwogera naye but omulekedde omukozi agenda okukeera ku makya amukube olumu okomawo kiro tajja kufuna that chance to talk to you agambe mami this and this happened but because you just on phone are you good mulidde that is what they do always mulidde ekyemisana munywedde okay that's good be a good kid bikomaawo but what time do you get to sit with your child ne mwogera as parents n'omwana n'omufula even mukwano gwo senga tu recognizing signs zo suicide because tuli kati mu suicide prevention month tugezaako creating awareness in our communities okulaba nga tubeezaawo tutya communities zaffe nga abantu tebejjaawo na bulamu bwabwe and I wish sometimes government recognizing that we have those educational babita bati emisomo mu communities ez'enjawulo ne tuba nga tusomesa abantu okusoma tekuggwaayo because of okusomesa kw'obwongo kintu kyanjawulo nnyo naye I think abantu tebakiwadde nnyo attention oba abantu tebali kikola nnyo so that people can pay attention okuyiga nti munaye obwongo bwange wemba wenti it means munaye kati facing a depression wemba ntidde nnyo that is anxiety sobola beerawo ntya n'obulamu bwange sobola kutuukirira ani in case I'm like this so I think we need more and more of the education part in our communities. Yes. Katugende ku muntu sekinoomu katuvude ku family tugende ku muntu sekinoomu atudde awo akulaba omuntu ye ali awo biki byayinza okwetunuuliramu muli ne zirabikanga signs oba obubonero nti yandyetuusaako obulabe biki by'oyinza okugamba omuntu nti oli eyo but bw'olaba kino na kino beera mwegendereza bw'otandika okwerabamu embeera eno n'eno kozi ayinza obeera eyo nga ye tannatuuka kukola suicide but ng'alina ebintu ebiri mu kujja biri mu kukula step by step kati nga gwe mu kyogenda omugamba alina kwerabuukirira n'alaba kyazzaako. What are those signs zayinza okuba nti alaba nti kino na kino na kino oba oli mukiraba wegendereze mukwano. Okay, kati nga tetunagendako ku signs waliwo woba ofiiriddwa omuntu wo olumu kikunyiga nnyo 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 it hurts ate tekivaawo sijja gamba nti kivaawo tekivaawo but kisigalawo but ogenda beerawo otya nakyo because gubanga nagwo omuzimu nti gukulimu oba gukuliko emabega osigalawo nga kikuluma mu mutima abantu abamu bayizayo bafa because kituuka nga tasobola kikontrolinga abaana abali mu masomero bullying nosanga nti omwana ali ku ssomero naye nga bamutulugunya mu mbeera yonna ku ssomero baana banno nga bakutulugunya naye nga tosobola nagenda wa teacher because sometimes omwana bamutulugunya naye nga ali shy nga tosobola kugamba teacher ono ankola kino ne kino that bullying discrimination tukulira mu society nga abantu batusosola okwo okusosola kusobola okukuleetera ebirowoozo ebyo kijja kikula mpola tekijja nti omuntu agenda okwetuga I believe takeera olumu ku makya nekipwa neyeetuga but kijja kikula mpola drug abuse abaana abakozesa ebiragalalagala
balina reason lwaki babikozesa. I believe that. babawo n'ensonga. Yes, and I believe omuntu yenna ajjawo obulamu bwe alina ensonga. Tasobola kuva eri neyetta bwessi. Yes, so discrimination mu communities zaffe ogenda okwesanga nti munnaye oba oli mu community eyabalinamu oba ku ssente naye nga gwe toyina olina olumu abaana bo naye nga famire endala oba abaana baabali bagamba temuzannya n'abaana b'oyo oba bayinza n'okusibako ekirwadde abo balwadde famire endwadde temuzannya nabo, so that thing kisigala kikunyiga kugamba n'owulira nga abantu bakusosola something like that. Sorry. So child abuse mu famire zaffe gye tukulira osanga omwana bamubonyaabonya olumu oba step mother oba maama we yennyini oba dadi we yennyini okwo okubonyaabonya kimukuliramu era kimunyiga mu mutima kisobola omuleeterako ekyo ekirowoozo. So I think byebimu byengenda osooka okuwa ne divorce mu bantu abakulu nti odivorcinga omuntu wo ng'obadde omwagala naye ng'olumu tolina kyakukola n'owulira ng'ate tosobola funa muntu mulala nekikunyiga n'ogamba omuntu gwe mbadde njagala ennyo ate kati we divorced oba to break in the up ng'ono ng'olaba gwe teri asobola kwagala mu omukwano gwe gwe gubadde gusinga. Yes, then kisobola okuleetera okugyawo obulamu bwo. But signs ebyo ebintu ebimu ebyo kasita obiraba oba baali bakutulugunyizaako mu community bakusosola kisobola okukula nga kikuleetera ebirowoozo ebyo ne breakups. Abaana bangi bali mu abaana bato ne bali mu mukwano oli ng'alaba baana bato naye ng'alaba kyokka mwana muto akyasoma n'okusoma naye ng'alaba oli gwafunye mwana munne bagenda kweyagala paka kufa kati weba breaking up ayinza n'obutaddayo ku ssomero bimumenya ne performance ekyuka. So ekyo kisobola okuleetera signs za suicide. Gwokubeerawo nga weeraliikirira buli kaseera whether kisobola ova ku mulimu gy'okolera olumu bakuteekako pressure ku mirimu n'obeeraawo wera tokyasobola kikontrolinga n'ogamba naye nfiira ki n'ensi kanejjewo. So n'abantu abalwadde ebirwadde ebinene ennyo abo nabo atuuka ekiseera n'agamba naye nga mmize nnyo eddagala nga bankubye nnyo empiso kanejjewo mu bulamu bw'ensi ndaba sikyalina mugaso n'atamanya nti alina omugaso okusingako ye kyalowooza. Yes. Talk about tulina ekintu kye tutera okulaba biri ebigambo bibiri care ne love. Ebigambo ebyo ffe wano mu nkula yaffe eya Uganda njakozesa Uganda sibeerangako Kenya oba walala. Mu nkula yaffe eya Uganda bwe tuwulira ekigambo care ne love tukiteeka nnyo ku kwagalana okwa girlfriend boyfriend oba husband wife mu nkula eyo. But tewaliwo okusuubirwa nti abantu abamu waliwo we batuuka nga balaakinga care ne love okakkana nga agenze maaso n'okuba nti nno yejjawo. Ekyo kisobola maze nekyo mnadde nerabidde okwogerako we talk about social media. Social media nungi nnyo era tujagala but ate olw'obulabe bwereese bungi nnyo mu families zaffe oba mu communities tyosanga omuntu ayagala beera nga ggwe. You have your, let me say you have your channel or you have your TikTok or YouTube. It is growing very fast. Someone is looking up to you. Yes, and then nabeera like nange njagala beera nga ggwe na creating all that channel ba TikTok account. Agenda olaba afuna 1 like ng'oli mu 1K nagamba there is that feeling feeling nga creating a content walaba tagenda. By the way, waliwo n'omwana omu eyetta ku TikTok there. Sure. Yeah, social media is very good, but it's very bad. So, creating a content. I think that is the one. Yeah, tena abagamba, even, I think she left the message. But no one took it serious. Yeah. No one, those are the signs, nti. Olumu signs zibeerawo naye tetuzimanyi. Olumu ne we tuziraba we ignore the signs. And they are real. So social media is very good, but
it's very bad. So omuntu walaba nga tafuna likes zofuna kino engeri gye kimunyigiriza n'apushinga naye ne bigaana n'atamanyi olumuntu g'opushingidde emyaka emeka nga tonnatuuka wootuuse ye because yakajja alaba okwegeraageranya ku bantu abalala. It is very bad. You cannot be me, you cannot be you, but you can try to be me in some ways, but you can never be me. Abantu abamu kibalema okutegeera, so which is very bad in our communities. Yes. Okay. Ebiseera bisinga waliyo omuntu abeeraawo nga mu wiiki asobola okubeerawo n'atambuza obulamu bwe, but ne mubaamu olunaku olujja ekintu ne kimwambala, oba wali owuliddeko embeera eyo, ekintu ne kimwambala n'abeera ng'awulira obukyayi n'okuwulira nga yeekyaye, but nga bw'omubuuza lwaki ayinza okuba takubuulira nsonga. Omuntu akulaba ng'atuuka n'afuna embeera eyo, how do they deal with such a thing? Ekintu ekyo omuntu ayinza kukikolera ki? Kati nga wali woyogedde ku care, some people when we are growing up olumu tetwafuna care nene. Let me say nti abazungu because betulabirako there is that love gye batulaga nti ya ddala. Let me say in movies there they care about their people. Olaba omwana, yes, omwana abatanagenda mbuli ne bamuchekingako webase bulungi nemukulya, they make sure the family is gathered nga bye bakolanga edda wano mu Uganda ti abantu batulanga ku lujjuliro. They make sure buli omu alidde n'oba toyagala kulya bino bye tugamba nti I don't want to eat, nja kulya edda. They make sure they force you to eat because they know. Exactly. Naye kitali wano nti I think care oba eri somehow bachita yakendeeramu in this generation nti it is very hard people okubeera nga caring for each other, that deep care and no making sure nti I have my friend CB nenkera ku macha nekubira ku simu, are you okay? Good morning. Febete tubikola nnyo when I want something from you, I can call you nengamba mwana kyekiriwo mpayo ku sente amazima nkyetaagayo ku sente. But nsobola n'oweza omwezi nga sikubidde because I don't need anything from you. Yep. But when I need something from you, then I call you. But I think there is that daily thing we need to do in our friendship or community. Netugamba, you know, in the morning I have to call my friend Mgamba, you know, are you okay? Good morning, wasuzotya, embele tambletya, oba ine ekintu ekikul ekiri hard on your side, nenda banti like tukisolvinze tutya, because I think when we come together to creating those walls ne breaking and tubeera nga tutambula bulungi mu bulamu, the care declining, I think, and it's we to do that. Ate we tukuza abaana baffe ba abantu baffe mu community nga tetubalaga care. Sometimes it's very hard okubeera nga agenda kula naye alage care kyekiri wakati tetukula mu community munaye okedde ku macho ogenza kusomera biki abula kyebafaako osomye bulungi because nsasudde school fees wange report eri etya olidde onywedde, that's it. But there is that deep care I think we need in our families. Ne tugisomesa abantu baffe nga tukula, because wokula n'ekintu nga babadde bakikulaga wala you're going to show it to another person. That's it. But wonakula nga you know you're depressed, kugamba obulamu buli hard on your side, gwe kyoba omanyi in your life is to hustle. Wake up, you hustle. You don't care about other people. You care about you because this is your life. But once something ekirowoozo ekyo kyogambye nti omuntu akera ku makya nga awulira yeekyaye talina kiddako, awulira embeera y'ensi emutamye. That's why always I sent the government, because abantu abasinga tumanyi nti Butabika hospital abagendayo balalu, but bano abantu baba balwadde. But I think omuntu simanyi yakireeta okubeera nga bagamba nti balalu, but baba balwadde because obatwala mu Butabika oba mu ddwaliro ne babajjanjaba, sometimes bawona. But omuntu weewulira nga yeekyaye agenda wa oba biki byalina okukola? That is the things we need or the things we lack in our community, because omuntu weyeekyawa ayegalira mu nnyumba n'asirika. Olumu abantu bajjako n'amasimu n'ogamba gundi ngaabuze. What we know is social media, WhatsApp nga takyali online, but even to taking a responsibility kuba simu mugamba leka mukubireko. But what we know, kyeka talina data, kyeka yagenze mu kyalo. We estimate naye we don't take that care nti kankubireko n'omuntu ndaba ali atya,
oyinza ku mulimu ng'aliwo ebyamunyiziza oba that era kubako kwekiva nti omuntu ne yeekyawa wabeerawo the reason lwaki yeekyawa so abantu abo tebamanyi wa gye balaga wina obutabika hospital batwalayo balalu bokka but eddwaliro lya buli muntu tinga we twogera ku bulamu bw'obwongo togenda beera nakisago kinene ku mukono gwo bagambe oyo mulwadde wa bwongo oba ayina ekizibu no but it's the mind obwongo bwe bukyankalana oba ne bulwala trust me your body naye ekyankalana ebintu byobadde okola daily nti kera ku makya tugambe nti abasambi b'omupiira ngenda kera ku makya ngende mu kisaawe nkole byenina okukola exercise ofiiringa nga tukyayagala bikola ofiiringa ng'oyagala beera weka that weekyawa nobeerawo kwegamba nga obulamu tobutegeera naye nga you have the reason lwaki badde bwekityo sobola kuwa nsonga but nga we tubyogeddeko tusobola obeera nga ezimu ku nsonga but kikyogenda okukola kyekintu abantu abasinga kye batamanyi ki ekiddako emba n'ekyayi wajje nnina okgenda because abamu twekyawa naye nga even nga nina mukwano gwange naye nga saa mugambako anything because I feel like that person agenda kunjajinga whether mbadde ne girlfriend nga tweyagala nnyo nga mikwano gyo olumu muyinza okuba nga mweyagala naye nga mikwano gyo tekikyagala ng'ogamba oyo tanjagaliza ng'ofeelinga nti we two breaking up nono muwala mikwano gyange gigenda kunsekerera so wemba naabagamba bagenda ku reactinga batya so you feel like owulire obikooye ensawo gikyaye but nga you can always talk about it with someone else sinti mikwano gyo gyokka gye gino beerawo we have Butabika hospital there eddwaliro lyokka nze lyemmanyi apart from private sectors so zikyajinga sente Butabika nti yeeriwo ti omuntu n'obeera ng'oli depressed oba ng'olina gw'oyagala okwogerako naye osobola okgendayo n'okola ki n'ofuna obuyambi but abantu tebamanyi wajje balina kgenda in case balwadde obulwadde bw'obwongo oba bafunyemu ekizibu ekitono yes okay bwe tuba nga tukyali mu buufu bwe bumu omuntu ali awo ng'alina ebirowoozo bingi nnyo alowooza n'omutwe gumwetooloola bwe guti kino byongera ku pairing up byongeraku omuntu bw'atyo oyinza kumugamba ki ng'akulaba naye nga alina ebirowoozo bingi nnyo bimuleetedde n'okutuuka nga omutwe gumuluma nga si nti alina omutwe ogwaddala ogulwadde but ng'ayalowoozeza nnyo omutwe awulira gusipiininga omuntu ng'ali mu mbeera bwetyo kigambo ki kyoyinza omugamba kyengenda okugamba nti nange nali mbaddeyoko during covid nali mbeera ne mami wange but nga I feel like obulamu so nali mbeera ne mami wange naye nga those rules zebateekawo munaabe engalo biki nafiringa apo nga mpulira sikyabisobola nawulira nga obulamu I don't know ko kyava but I feel like I'm tired. Frustrated. Yeah, I was frustrated about the situation. You have to sit in one place, you have to sleep. The only thing you wake up, you sleep, obulimbokola butonotono. Koza bintu bikokola weba. Nawulira ng'embeera njikooyi. The one thing I decided is to move away from home, trust me. Waliwo embeera gy'ogenda obeeramu ng'olina okuvaako mu kifo ekyo ky'olimu ogendeko mu kirala. By the way, I've realized that in my life. When I'm frustrated, I run away. I run away. Exactly. And it helps me because navaawo nengendako somewhere else. Natambulawo na bigere jukira tewaliwo anything. Natambulawo nengendeyo. By the way, nembeerawo up to COVID we yaggwa. Naye when nagendeyo I felt good. But era at that time when nagendayo na feeling ebintu sibitegeera. Then one day I feel like I want to speak to someone who doesn't know me. Omuntu nga tamanyi talina kyamanyiko nti newe namugamba ebizibu byange talina gwagenda bigamba. So I was walking nendaba pharmacy. Kati pharmacy kwaliko counseling ebyo bibateekako. Kyenakola nayingira buyingizi pharmacy kyenabagamba I want counseling. Nengenda mu room nebagamba you can talk to that lady. Nenjogera naye. I felt like I was very good. Very good. Sometimes tugenda kuduka. Like when my brother took his own life, it's the same thing I did.
I felt like sagala beera waka njagala kubeerako nzekka era I ran away. I went in Mubende. Brother we yafa Yeah. engeri gye wa reactingamu. Yeah, I felt bad about it. Nembeera nga mpulira. I was like lwaki abaana abato betta, lwaki abantu betta. So nempulira nga mutima gwange mpulira guzitowa. Nengamba njagala beerako era it's the same thing I did. Njagala beerako eyo nga tebamanyi nga ndi eyo. So I went in Mubende. Last year I went in April because they are fine March. Then I went there in April. Nenkomawo. I came back in Kampala mu October. Yeah. So it's all about omuntu awulira nga ebirowoozo bingi ng'owulira olowooza. Sometimes ogenda kuva bana inobeera ne family nga abaana abo you have to take responsibility of it. You remember you cannot take care of them ng'oli bw'otyo. Vaawo if that is what you feel like, because wetubeeramu eyo situation buli omu alina engeri gya reactingamu n'agamba omu ayinza ogamba nina omuntu gwe njagala okwogera, I wish I have someone gwe nsobola ogamba n'atanjajinga just to listen. Oli nagamba I wish I have someone who can hug me. N'abeerawo nafuna that hug. Abantu tufuna ebintu byanjawulo. Oli nagamba senga nsobola ogendako eyo gye batamanyi like me. I always do that. Bikutabukako ogenda gye batakumanyi n'obeerako eyo nodda ng'oteredde. Yeah, because nkomawo n'ebirowoozo nga bipya nga nfunye what I wanted. So when I come back I'm afresh. I can do anything I want. Okay. Yes. Yogerako ku ba loners oba introverts. Mulimu ekika ky'abantu nga ye ayagala kubeera yekka. Ayagala kubeera yekka. Yeesibira ne mu nju ye n'abeeramu yekka nga talina kirowoozo kyakwetta. Bali ng'ayagala kubeera yekka. That is me. Ekika ky'abantu abo. Tolowooza muti omuntu oyo asobola okwanguyira okwetuusaako bulabe. You know, loners. Yeah, introverts. I think I'm one of them. I was one of them, or I'm still one of them, I don't know. But one day I was on Facebook, I found this doctor. She's very good. She's part of Mamiya Foundation, though she's in India. She's a therapist. So one day I was on Facebook, nenda by this lady, therapist, what, then I inboxed her. Why do I feel this way every time I want to be alone? When I want, like, we're watching a movies, yeah? Sometimes I want to watch alone. Yeah, introverts are very good people, by the way. They are very good. Like, tukula, I think, okula nacho. Because me, when nali nkula, nali muwalanze kambalinzi musanvu. So I did not interact with other people or other girls, yeah? To grow up in that community where you have someone you can talk to. But the only woman I knew is my mom, you know? But brother and never balenzi. So sometimes I think chichande to okubeera introvert because ze nali nzanyanga nzeka. No kubeera own company nge joyagala kwebeererawo wekka. Si kwebeerawo, but sometimes I was even telling my mom, I wish I had a baby sister, over something like that in Tinganyumia naye, but I did not have that chance. So I had to grow up ozanya ne kadoleko weka, you know, something like that. So I think that is what happened over chechandetera okubeerawo batonti. I love being alone. I love listening to music alone. I love watching movies alone. No wesubira nayo. No beere nga twagala nakonkona. Yeah, but I do other works ngenda nenkola, you know, no komao. But introverts, I think wabeerawo reason lwaki ali bw'atyo. Ate ndowooza waafuna ekizibu like nga wogambyeko kyo kisobola obbanguyira because ffe tuba tumanyi oyo yamanyira kubeera yekka. Tuba, you know, so weekyuzaako ekizibu sometimes I think abantu bayinza olwawo okumanya because kyekyo. Nenga it's not bad. Even in mental health we emphasize people sometimes to be alone because it helps them to rebuild them again. Something like that. So it's not bad. Yes. Nga tukyali ku nsonga y'okwetta, njagala twogere ku red zone. Wantu ki ewalina okuleeta alertness ey'ekika ekyawaggulu n'omanya nti kati nno oyo waatuuse agenda kwetta. Era ffe abamwetoolodde
mikwano gye tuyinza kumanya tutya kati ze mmaliriza ebyange mbimaliriza nti red zone tutuuka tutya ne tumanya nti kati nno oyo omulaba awo oyo agenda kwetta oyo era ffe mikwano gye tuyinza detectinga tutya ne tumanya nti oyo ali mu red zone oba danger zone waali agenda kwetta era ffe wetuba tumaze okitegeera tuyinza kitegeera tutya era tuyinza kuyamba tutya mukwano gwaffe nga kati akaseera kaalimu byonna byakola tulaba tutya nno byakola agenda kwetta ono era tuyinza muyamba tutya mu buufu ofaananako bwebutyo kati singenda osooka okugamba nti sometimes abantu abakola bino ebintu kankozesa ekigambo introvert they hide bekweka they hide sometimes you cannot know asigala akola ebintu byakola bulijjo remember obwongo bwebubaako kiri kyengame nti omuntu omulwadde w'obwongo tagenda funa kibwa kugulu oba ku mukono yes so bano abantu they hide their emotions they hide era waba kyovula abantu abo abejjawo obulamu bwabwe kizibu nnyo gamba nti namulabye ng'agenda kukikola kizibu mwekanga bwekanze ng'akikoze oba nga kizibu nnyo mulaba ng'agenda kikola so they hide naye ekintu kyensobola okugamba nti tubeererewo nnyo abantu baffe bwemanya nti CBU okeera ku makya oli mu production okola ebintu byo but you have your friend oba your family ne bagamba CBU akeera ku makya n'akola exercise CBU akeera ku makya n'ali breakfast yet waliwo ebintu nga tobisubwa bikola mu bulamu bwabwe nga yeegoberera kati I think what I can say to people out there tubeere nnyo keen mu bantu baffe ebintu bye bakola bulijjo naye olaba omuntu ng'akyuse mu mental health kitwala wiiki 2 okugamba nti omuntu oyo kati mulwadde wa bwongo nga tuvudde ku suicide wiiki 2 ng'omuntu oyo laba byabadde akola bikyuse wiiki 2 olaba nga kisusse just admit oba seek for professional help oba okitegeera ya so when we talk about suicide these people who take their own lives they hide abantu aba bagenda okwetta beekweka you can't know you can't tell but kiri kyengame tubeere keen their daily routines babadde bakola biki because these people asobola okugamba lero ndi mulwadde as my cousin brother said yagamba munne lero ndi mulwadde kumbe agala sigala eka exactly nagamba nze leero sigenda ku mulimu kansigale omutwe gunnuma so sometimes you don't know because there are those tricks they bring nga tosobola kitegeera so I think we have to be keen with our children with our people abagamba nti routine zaabwe zikyuse leero abadde yeebaka ng'azuuka saawa emu lwaki yeebase paka saawa 6 maybe ayina ekizibu maybe mulwadde so I always emphasize people to seek for professional help because nowembeera nze nga ngenda kikola nga gwe mukwano gwange nga oba ebintu bikyuseemu bye mbadde nkola sikyabikola ngenda kugamba I'm okay because you're not professional you can't know that is why I told you we need emisomo nga gisomesa abantu biki bye balina okwewala biki bye balina those signs we need to be very keen with our people activities zikyuka nawulira nga yali ayagala osamba omupiira sikyayagala samba omupiira muddu ze zikyuka nabeera nga ayagala beera eka mu kisenge jjukira toli mu ndowooza ze tomanyi kiddako naye yagambye leero mpulira saka agenda leero sijja kukola do you know the reason why agenda kuwa reason nga si yeyo naye ogigendereko yes that's why sometimes ate omuntu we tuba admitting nga yina abantu balina empaka you can't but you have to be I think the first thing we have to be supportive with our friends yes, to love them unconditionally nga tetubajajinga in case ekizibu kizze bane in case even obana mukwano gwoba nabbaye olo like tubavaamu waliwo ekizibu kale kisobola otuuka you with your friend n'omuvaako but do you know what's in that person's mind do you know the reason lwaki abbye wabanga ye first time oba ye second time ayina the reason lwaki akikoze but wali otuddeko naye ku meeza n'ogamba n'omubuuza lwaki okola bw'otyo ayinza okuba ayina mami we mulwadde ng'ayagala waayo ssente mu kyalo but
are you there to support that person oyinza omugamba ninawo ebiri tugisindike tutandikire naye you wait tukole kino ne kino sente zigenda kujja sometimes we don't do that. It's very hard to find those friends who can be there for us nga tebatujajinga nga they are very supportive nga nobeera mu mbeera ki nga those people can be there in death and hell and death babeerawo so we need those kinds of friends nga batubeererawo embeera neweeba ekyusa etya neweeba nga olwadde bulwadde ki nga babeerawo that support and care and love and seeking for professional help it's very important. Kale tugenda kubanga tuzingazingako but nga tuzingazingako you have the microphone you have the minutes wagame tuli mwezi ogwa suicide awareness oba omwezi ogwa September guba mwezi gwagenda maaso n'okuba nti tumanyisa abantu ku nsonga z'okuba nti okwetta baleme kukikola buzibu n'ebintu ebigwa mu koweri. Take the microphone give out some pointers that you have bubaka ki boyinza okuweereza abantu abaali babaddeko mu mbeera eyagala okwetta abawulira nti kitera okubatomera atannakirowoozaako naye nga tomanya olunaku lumu alyesanga mu mbeera yeemu yogerako gye bali nga tumaliriza. Okay. Nga we nabagambye nti na creating a foundation it's called Mamia which is mental health and mental illness awareness to creating awareness mu communities enjawulo tumanyisa abantu ku bulwadde bw'obwongo. It doesn't matter who you are, oba oli wa black oba oli mweru oba oli mwana muto oba oli ani omuntu yenna mu nsi muno asobola okubwongo oba abantu bemuyita nti balalu si balalu wabula balwadde though communities zaffe ezisinga zikiriza nti dogo those people batwala n'obatwala ebutabika basobola owona ne babajjanjaba. So gwe wenna omuntu ali eyo tumanyi ekirowoozo kya suicide kyo tosobola kigamba nti kijje wabula ku mbeera gy'oba olimu kisobola okujja n'owulira ng'obulamu bwo obukyayi n'owulira nga at least okugyawo obulamu bwo y'ensonga yokka esobola okuleetera ggwe okuwulira emirembe naye abantu boolese osobola obaleetera okulwala obulwadde bw'omutwe ng'ate ggwe wesse gwe oyinza okitwala nti nno neera nti gwe okwejjawo it's okay with you but abantu boolese emabega basobola okubreakinga down okusinga nawe ate yesse no kati in case mama wo ng'omwana wesse committing suicide ffe tukimanyi wano mu Buganda kintu kibi nnyo era kivve era like engeri gye bakuziikamu ng'ocommitting suicide bakuziika nga we bayagadde era nga gwe wooba oyagadde because it's you decided nze kankole kino yes era bakuziika nga gwe wooba oyagadde wabula si bo nga weba bakoze eki bayagadde. Tuba n'abantu baffe bangi mu communities zaffe wobeera ng'olina ekirowoozo ekyo olumu nga tusobola kwogerako na mikwano gyo Mamia Foundation we are here for you Butabika Hospital si abalalu bokka wabula n'abantu gwe ng'owulira nti obwongo bwange mpulira kati puli embeera si nnungi obwongo bwange buzitoowereddwa naye kangende ndabe ki kye nsobola okukola wembeera mwene embeera so gweobeera oli eyo ng'owulira bwe batyo Mamia Foundation osobola otufuna ku namba y'essimu gye ngenda osomaawo naye kyengenda obbagamba nti seek for professional help. Abantu abamu by the way hard nti bagenda mu witchcraft eddogo mu ddogo nti wawulira ng'obwongo bukyankalanye bo bamanyi nti ddogo bamuloza agw'eddalu. But because we don't have this awareness okusomesa abantu I wish we can have many foundations nga ziri ezisomesa. I love it. I wish the government can emphasize this oba kuteekawo emisomo nga gisomesa abantu because you can find this mu ssomero tebabitusomesa even sometimes wogenda mu ddwaliro nti nonyonyola omusawo naye nga tali mu eyo department nti ya mental health ayinza okuwayo eddagala naye nga eddagala terikwatagana na kiki omunyonyodde naye because it's money wise we need money asobola okukola ekyo but I want the government or I please the government I
senga bakolawo like tubeera n'amalwaliro mu communities zaffe senga batekawo those units in our community nti I don't need to go in Butabika hospital because it's very far. I'm in Balala, I'm in, you know, I'm in Mubende. I don't need to go in Butabika. But these facilities nga ziri mu communities zaffe nga manyi nti mu community yange mulimu mental health doctors, mulimu ba therapists, basobola okunyamba embeera depressed, embeera nga nina anxiety, sobola ogendayo ne bangamba kati kola kino kati oba obadde luli webakaleete leero kyusaamu webake bulungi ogenda nga embeera yeeterera. Because we lack this, we lack people to educate us about mental health. That's why we are losing it. People are dying of, you know, but we need the awareness in our communities. So seek for professional help. Get friends who are who can be there to support you. Though bazibu olumu okusanga, but we need those friends who can be there for us. Nga tebatujudging nga newe kibe embeera ebadde etya nga they can always be there for us. All right. Yeah, so in case you want to Mamia Foundation to help you, or you can reach us on all our social media pages. We are there, MHAMIA Foundation, Mamia Foundation, or you can contact us on 075 68 35 791. It's National Suicide Prevention Month. We are here for you. It's okay not to be okay sometimes. Ogenda genda mu mbeera nga toli bulungi, but enkya olumu si wogenda obbeera. Woyita mu kizibu. Beerawo kirwanise paka woki konkaringa. Era nga osobola okikonkaringa oba weewaddeyo ate ng'olina n'abantu abasobola okusupportinga. Thank you so much, Mr. CB. All right. So, bw'obanga oli eyo ng'otera okuba nti ofuna ebirowoozo ebyagala okwejja mu bulamu obw'ensi eno, si kye kyokka oyinza okubeera awo nga you're feeling worthless. Omuntu okubeera awo n'owulira nti togwanidde, n'obeera awo n'owulira nga toli wa mugaso, n'obeera awo n'owulira nga owewuka, n'ogamba yenze ngasa ki ensi eno, n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Njagala okutegeeza mukwano gwange nti yagala gaana obeera olina okufunayoko omuntu gw'ogenda maaso okuba nti oyogera naye tomanya ne wabaawo ekikyuka. So obanga oli awo ng'obadde otulaba wabula ng'oli depressed, oli stressed, owulira obulumi, omubiri tegukuluma naye nga owulira obulumi mu ggwe bw'amaanyi, owulira ebirowoozo bibeera awo ne bitawunkana, osobola ogenda maaso n'okuba nti ddamu obawe ennamba, maybe osobola omukubirako, tomanya n'ogendako ku ofisi yaabwe n'oyogerezeganyaako nabo, oyinza okuvaayo nga okukakkanyemuko. Bawe ennamba y'essimu again. It's 075 68 35 791. Kale bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero. Mu comment section osobola okuba nti n'oteekawo experience yo oba kyonna ky'owulira. Tomanya olunaku olulala tuyinza okuddamu ne tufuna akadde ne tulinkinga up ne Sharon n'addamu okuba nti ayogerako gye tuli. Tomanya that time tuli baako topic gye tuleese, but still ng'ekwatagana na byabwongo mu bufu obufaananako bwe butyo. Wabasidi omusunsuzi erinnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tuli mukwano gwange kwe tugenda maaso okuba nti tutambuliza ensonga nga sinavaano njagala okutegeeza akuba naffe aba Alison Painters UG bano bagamba bagenda maaso n'okuba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo. Bwe ngamba ekizimbe mbasitegeeza kalina yokka wabula buli kika kya kizimbe ekipya oba ekikadde, olina mizigo gy'abapangisa oyagala kuba nti ogisiiga kalangi agifaanana bubi, na buli kyonna kyoyagala okuba nti nno kizimbe oyagala kusiigira kalangi, osobola ogenda maaso okuba nti obakubirako ku 0705 193636. Bakikola ku bbeeyi eyo yennyini mukwano gwange gye muba mugenze maaso n'okuba nga muteesaako. Nkadeke kamu njagala okutegeeza ku Urban Bar esangibwa Namuŋŋona, tuka ku Orthodox Small Gate opposite we wali Urban Bar. Bagamba buli lunaku olwokusatu ebeera campus night, kikwata bukwasi, ate olunaku olw'Esande babeera ne La Branch, ate Friday sembayo mwezi babeera n'ekibira The Forest. Olina okuba nti oyitawo experiencingekoko ki ekibaawo. Agaliwo gwe mukutu likinga video eno. Thank you so much.